Babi ye mweronda mutya? Oyo yanzija mu kanisa. Sirimba. Aha. Tunyonyole. Kati nze nali mu kwaya nga alina okujja ntwaleko ku lunch naye nga mugamba nze nsaba from 8 to 2. Kuba ndi mu kwaya kati nga ajja n'atuula services zonna wagula eri naninda. Gena maaso ng'atuula wa? Waggulu eri mu ntebe nga malasa nti otulasi twabeera nga tutona ebiseera ebyo. Naye kati ng'atubikkako najja n'atuula n'atunula naye oba yaganyulwamu simanyi. Yafunamu. Bobbi tunyonyole ekyakusabisanga. Ndi wasanyu nnyo Musumba, ndi wasanyu ndowooza kanyimirireko pasita. Mbadde nsaba nyimirire naawe muganda wange. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okujja mu kyaki eno. Era gwe mulundi gwange ogusoose ogenda mu kanisa yonna omwaka guno. Ate omwaka oguwedde gwonna sagendako mu kyaki. Guli nagendayo mu kyaki omulundi gumu. Mukyala wange yasooka nayomba nange nabivaako nandeka. Basebo ne banyabo obulamu bwange bubadde public. Pastor obulamu bwange obadde obumanyi ng'obusomako mawulire. Nabi musajja amala lunnyo nnyo nnyo nnyo. Ensonga lwaki bampita mu banda wa Kabaka kuba nali mu banda. Era nzijukira omwaka nga gumu n'ekitundu oba emyaka ebiri egiyise waliwo eggwanga lye bayita Holland, waliwo ekibuga kye bayita Amsterdam. Ekyo kibuga kimanyiddwa mu nsi yonna nti gye bakkiriza enjaga. Era kubanga Kayihura yayinanga ennugu nga ngula tiketi y'ennyonyi ne ŋŋenda Amsterdam e Netherlands nsobole okunywa ku njaga kubanga no tekyakuba. Naye kyekyaliwo mbeera ku airport simanyi oba ojjukira pasita n'ensisinkano Musumba Bugembe. Simanyi oba ojjukira. Sebo nzijukira. Ne mbuuza ovaawa nangamba mba kubuulira njiri nambuuza gwe ovaawa ne mugamba eyo twasinkana Holland. Naye pasita obadde kyakulabirako obadde onkwatako nnyo nze nga muganda wo. Nesimenyo bannange no Musumba wamwe naye nze muganda wange. Yenze Kyagulanyi Ssentamu ye Bugembe. Nyina baganda bange babiri mu industry eno bennenyumirizaamu nnyo mu mwoyo. Omu bamuyita Bugembe omulala bamuyita Kyagulanyi. Mbagala nnyo. Ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Kubanga olwaleero nabadde manyi ngenda kujja zino story zogenda mu kyaki oba oliawo bagenda kusonda sente oliawo bagenda kola ki bampise naye ntuuse wano nenyumirwa nnyo 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 kuba famire eyo nangisanzeewo laba no Kasopi ne kyale waako nsanyuse nnyo famire yonna nengisangawo baganda bange ne tusinkana ate mu mudu endala ennyo. For example no creature twali tusinkanyeko nga tetutamidde tekibeerangawo ne Mukama mulungi nnyo. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Itirawo ddala Jackman. Ndowooza gano si maanyi gaffe na magezi gaffe wabula amaanyi ga Katonda. Basebo ne banyabo emyaka egikunukiriza mu 10 twalwanaga temuwuliranga ku lutalo Uganda wano wakati w'abayimbi nga lutalo wakati wa Chameleone ne Bobi Wine. Tetwalwanagana ne tujjayo n'emmundu naye Katonda w'amaanyi okulaba nti mu maaso g'omusumba ono mu kyaki eno
tuli wano nti gye nakoma okukyawa Chameleone gye nkomye omwagala naye gyakoma okunkyala gyakomye okunjagala. Gye buvuddeko twali tunyumya ne Chameleone ninzuula nti ate nga bwe tulina ebintu bingi bye twawukanamu, tulina ebintu bingi bye tufaananamu. Gye buvuddeko nga nkyali mu banda nateeka tatu ku mukono gwange nga yakyambe. Simanyi oba mugiraba. Naye ate gye nakoma okwolesebwa okuyita mikwano gyange ne mukyala wange, kuba omukyala ono namusinkana emyaka 10 egiyise mu church. Nze taata wange yali tayagala sitori za Yesu nga nange sizaagala, naye simanyi paka kati simanyi lwaki nasinkana ne Babi, naye tusiza obulamu bwange nnyo. Katonda akozeseza mukyala wange okundaga ebintu bingi, nti oluvannyuma lwa byonna nawandika mu kyambe kino Zabbuli 23. Pastor, nsaba nzooza okompa Bayibuli yange ziyinza okuggwawo, kubanga Bayibuli eno mama wange nga tananfaako yankuutiranga nanga mwana wange oyagala okusoma ne teri magezi, teri kumanya kogenda kufuna kusinga kumanya kogenda kujja mu kigambo kya Katonda. Welo mukula ebyo byerabira emyaka ne giyita nogabaze story za mama biki nokasure ka Bayibuli naye lwafunye ebizibu olwolumu nokajjayo mu church. Ebiseera bisinga mbambulira enjiri, babulira enjiri ey'okusuubiza kigenda kukyuka, ogenda kufuna akajja, ogenda kubeera wakabi, story ki biki. Ne pastor olunaku lwaleero tewali yakisuubira, kino kiringa promise. Nogamba abantu mujja kulaba Chameleone ne Bobi Wine ku kituuti nga batudde mu church, mujja kulaba ba artists bonabona tekyali kisuubizo. It is not a promise anymore, it is a reality. Kitegeeza nti ate twaliko last year Katonda yatususaawo ne tudda ku level. Simanyi nnyo pastor, naye mu buwombeefu mbadde nsaba olw'okulaga Katonda kyatuusizaako n'ebirungi byonna byatukoledde. Ekitabo kya Zabbuli nkikiririzaamu nnyo. Mbadde nsaba tusomeyo ka Zabbuli. Zabbuli ekwata ku mbeera yaffe Katonda nga bw'atuusiza wano. Zabbuli eyo nakoma ogisoma nga nine mama wange, kuba twatunuuliranga mu maaso si leero. Njaga tubikole Zabbuli ey'E126. Zabbuli eyo tesuubiza, etuukiriza. Waliwo alina ka Bayibuli wawula simbabbi nyambako mwana oba eri sayiri ki. Zabbuli mbadde njaga tugisome ffenna mu ddoboozi ly'omwanguka nti Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaananako ng'abaloota, kuba kino kiringa kirooto. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjuzibwa enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Ne balyoka bogerera mu mawanga nti Mukama atukoledde ebikulu. Tukiddemu, Mukama atukoledde ebikulu. Kyetuvudde tukola ki? So tusabe Mukama azze nate obusibe bwaffe ng'emigga egy'obukiika obwakono, kubanga abaasiga ffenna nga tukaaba kati tukungula nga tusanyuka. Abaasiga obukyayi Katonda yatusaasira ne tukungula ssanyu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Blessed Pastor, waliwo lwe neetunuulira ebizibu byenzize mpitamu kuva mu buto, nga waliwo ne bye nnali sisuubira nti oboolyawo lulikyangana byonna biyitamu. Ne ntuulaawo ne neetunuulira nga nnoonya omugaso gwe nina wano mu nsi eno, ne nkiraba nti ndiwo okusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. I love you, my brother. Dr. Sebo oyingiddewo. Zenga Bobi Wine yadde akugambye before nti byetufaanaganya bingi nnyo okugamba. Ndaba nga byonna bye naali bagambye alabika abikoze ki, yabyogedde. Naye nze ndi musajja mukkiriza nnyo kuba singa sali mukkiriza naali badde sivuunuka bizibu byenze nvuunuka mu nsonga yebyaffe ne Bobi Wine nebeera mu bayimbi ebyamaanyi tulinawo beezi mangi gajja agenda gakendera nga tugenda twenkana ba Dr. Bosa.